nga Uganda etunuulidde enkulaakulana ya nnamaddala mu nkola eya National Development Plan ey'okuna nga twolekera ebiruubirirwa ebya 2040 ensonga ya sayansi ne tekinologiya eri ku mwanjo nnyo. Kino kikaatiriziddwa omumyuka w'omukubiriza w'olukiiko lwa Buganda Oweekitiibwa Ahmed Lwasa wali ku mpaka z'eggwanga ez'omulundi ogwokusatu eza STEM kiyite sayansi, tekinologiya, engineering, math, robotics, competition and hackathon wali ekabojja. Wanu kiba tuyininga mu buwongo okulaba nti obuwongo bwawe bukola ki bubeera bulambulukufu ne kiba tuyininga okubeera nga bana abaana abato basobola okukola ebintu bingi kyekigenderewo nga bayize singa bayiga enkola eyo erimu ebya science omungi erimu ebya mathematics omungi ne technology oyo gwolaba. Empaka zino zeetabiddwamu abayizi abasobye mu 200 okuva mu masomero 28 nga kuliko ne university. Omulundi ogusookedde ddala bakontanye mu mitendera 3 okuli Fast Tech Challenge, Hackathon ne Fast Legal Challenge. Service to first years and second year, we realized that all the fresh graduates, 90%, they don't have employable skills. And these employable skills are not about to be taught in school. But through our program, these skills, they are able to be achieved and realized. Ekigendererwa kibadde kya kukozesa roboti okugonjoola ebizibu ebiri mu ggwanga. Kubanga omwana bw'amanya nti ensi egenda kutambulira ku artificial intelligence oba ebyakalimagezi aba akola nti n'obwembeera lawyer nyina okuba nga nfuna skill y'ebyakalimagezi n'obwembeera engineer n'obwembeera musawo. Mu bimu ku bye boolesezza mubaddemu okugonjoola ebyobutebenkevu by'eggwanga, okuyoola kasasiro n'enkola ey'omulembe mu kugaba eddagala mu malwaliro. Empaka zigenza okukomekkerezebwa ng'essomero lya Holy Cross Lake View SS ery'Ejjinja lye liridde empanga era nga bano gye bujjako baakwolekera Amerika okwongera okwolesa obukugu bwabwe. Always used to endeavor to include all the team members in whatever we're doing. That's what has made us capable of winning this trophy. Amasomero amalala okuli Mary Hill Girls ey'Embalala, Rohana Academy, Twin Brook ne Kampala Parents gasiimiddwa olw'okwolesa omutindo. Benedicto Mulondo, BBS Telefayina.